Weesibebiri. Muterevo cyane mu program Weesibebiri mwe tukubira touch ku nsonga ezenjawulo zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Of course ebintu ebisinga okukola amawulire bye tuleeta ne tubikubaganyako ebirowoozo n'okulaba butya eggwanga Uganda geririnza okubeera nga litereera ebyenjigiriza ebyobulamu ebyokwerinda saako n'ensonga zonna zisinga okukwata ku Munnayuganda zetuleeta mu studios zineeta abantu abazikubaganyako ebirowoozo saako naawe Munnayuganda musajja abantu abangoberera nnyo okusingira ddala Nadega yaze recently with Ndawula Williams mwebalire nnyo ddala n'omusajja Siteman ensonga eyo y'amasimu n'ebirowoozo byammwe tujja kubeera nga tugenda kubeera nga tubifuna mu studios nkyali ne Joseph Tamale Mirundi Jr. I think it's the right way to say ye mutabani wa Joseph Tamale Mirundi oyo nno yes muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyamawulire ku mukono guno ye Nadduli Sulaiman mutabani wa Alhaj Abdul Nadduli muwabuzi wa president naye essaawa eno wetwogera yadde nga bonna bazze baweereza mu capacities ez'enjawulo ekyenjagadde ekinesiza abakulu bano kutegeera biki bo bye balowooza ku ggwanga Uganda ku side eno Alhaj Nadduli y'omu ku abo actually abagendera ddala mu nsiko n'okubeera nga gavumenti eno bagiteeka okubeerawo kwayo bagiteekako ettoffaali saako n'abantu abalala so njagala ntegeere endowooza z'abakulu bano nga batata baabwe banaatera ba actually okulitayalinga oba okuwumula in case bagadde mu mirembe mukulu Tamale Junior njagadde tumalirize n'ensonga z'olaba essuubi ly'olengera mu maaso eriri mu power okwawukana ku bibiina by'obufuzi ebibaddewo oba ebisinde bizze bibeerawo kipya kipipo power kyolaba kyereeta okwawukana ku bibaddewo ebyobufuzi bya Uganda naddala ebibiina byaffe bibadde biyimiriddewo nnyo ku njawukana ez'ebyobufuzi nti ebibiina bya Uganda ebibaddewo bivuganyiza ku mwami Museveni emyaka 35 gyafugidde eggwanga lino DP ebaddewo FDC babaddewo bonna ne bavuganya ku mwami Museveni ate ne batamuwangula naye tukkiriza nti ku luno people power eyina capacity esobola okuwangula mwami Museveni mu kalulu kano nti ebibiina by'ebyobufuzi bya Uganda byali biyimiriddewo nnyo ku ddiini ne tribes nti bw'otunuulira DP yabanga y'Abakatuliki UPC yabanga ya Protestant lwakuba bigenze kati bikyuka ne bifuuka libula ebimu ne bireeta ne reforms naye twesanze mu kizibu nti olwaleero abavubuka abasinga obungi tebabadde represented mu byobufuzi by'eggwanga kubanga ebibiina byaffe bibadde byazimbibwa ku traditional settings nti bw'otunuulira Democratic Republic olwaleero ekulemberwa Chairman Mao yes bavuganyiza President Museveni baleese ebirowoozo ebirungi ne President Museveni n'alemera mu bukulembeze emyaka 35 I think this is the right time we need a new person, a new blood on the block and Honorable Kyagulanyi azze okulaba nti ateekawo challenge eyo mubali mu lwokaano bonna abagenda okwesimba ku mwami Museveni ng'oggyeko babale abasinga obungi abakomawo Honorable Kyagulanyi ndowooza gwe guno omulundi gwe ogugenda okwesimba ku mwami Museveni tuli mu nsi nga abavubuka be basinga contributing percentage ey'amaanyi ate people power egenze neewa abavubuka ebbeetu okwesimbawo by the way ku buli mutendera ogw'ebyobufuzi okuva wansi ku kansala mpaka okutuuka waggulu era bw'ogenda n'otunuulira agement zaabwe gyegyo emyaka yeno generation yaffe empya ti generation enkadde ffe ng'abavubuka ab'omulembe guno tubadde tusaba nti ewummule eweeyo obuyinza mu mirembe ebiseera ebisinga amanyi njogera ne taata wange bamuzaala taata wange alayika nsinga emyaka nga 5 bwakunyumiza politics wa Uganda n'engeri gyazaakyukamu oseka naye bwawulira ebirowoozo by'abavubuka kati abasobola okutwala eggwanga mu maaso abasobola nze ndowooza nti generation ya mwami Museveni etuuse ekiseera nga eyina okuwummula n'ewaayo obuyinza mu generation empya mwami Museveni abantu be yasanga nga ba myaka 6 bafu President Museveni abantu be yasanga ba myaka 7 bafu
President Museveni abantu be yasanga nga ba myaka 3 gatta ka 3 gyafugidde bayina emyaka nga kiki kyotegeeza generation ezeekyuka kati people power yo bagizimbidde ku bavubuka nti representinga interests z'abavubuka ate nga abavubuka be basinga obungi mu ggwanga lyaffe abavubuka wotunula ennyo be batalina mirimo abavubuka wotunula ennyo tulina university 20 zonna zifulumya abaana bano abaana bagenda kukolawa so generation ya Mwami Museveni ebadde n'ebirowoozo bya tutaganye nti ebimu biganye ebimu babikoze nenze ndoza kye kiseera kati people power ezimbiddwa ku musingi gw'abavubuka n'okwagala eggwanga lyaffe esobola okutwala so ekipya kyolaba mu bintu byonna okwawukana ku bibine bibadde oba okay bannabyafuzi ababaddewo kyakubeera nti bano setting yabwe eri kubavubuka true very good kanzije ewo mukulu Nadduli ke kaseera ak'okugamba nti tukyuseemu tuve ku abakulembeze kati betulina cabinet ejjuddemu bantu bakulidde mu myaka ke kaseera abavubuka okukyekwatiramu abatuuliza sansi nate okuddamu okuba sisinkaganira okwoleseza obwanga buli omu kyenjagala okubategeeza tekiri kwani wakukwata buyinza myaka ki egi ki ovaawa ddiini ki ensonga eryawa naye nze ate omuvubuka nga ndi mu layini ey'obwakabaka bw'e Buganda abukkiririzaamu emyaka si lutalo mufu Abaganda Omuganda yenna kyateekeddwa okutegeera tuwangadde okuva mu mirembe gino okuva mu mwaka gw'olukumu okudda eri mu 1994 tubadde mu nkola ya Bwakabaka kabaka amala kisa mukono ne bateekawo kabaka omuki omulala kale nze ng'Omuganda situnuulira kintu kyakulwako nga problem ntunuulira issues gwaliko otuyamba otya otuusa otya ebyensi byeyeetaaga oli kiyalibadde atunuulira naye ezo okuntegeeza nti muvubuka ate tutuuse kaseera kano kukyusa ani agambye nti bakyusa bukyusa gwe nga mu ndowooza singa tuli bamayino ffe bangi bamajority ng'abavubuka naye ate eggwanga Katonda teriteeka mu bavubuka lwaki bw'otunuulira population esalawo mu kulonda n'okwasibwa kw'eggamuda ku mukulembeze abazze tutunuulira ebintu bino wammanga okuva ku myaka 35 mpaka ku myaka 65 Katonda we yassa fair yaba bagenda okutoyeza eggwanga mu kuliwaayo naye population y'abavubuka nnyingi okuva ku myaka 15 mpaka ku myaka 25 naye weewuunyeeyo ne bwe yeegatta tesobola kuwangula kubanga ono wa 35 mpaka ku 6 ye majority esalirawo eggwanga okuwangulwa singa bwe gutyo bwe gwali singa twagwada kubanga essaawa ero bw'otunuulira abavubuka abaliwo okukuzibwa tekuliiwo eddiini tebagirina ne kalica yennyini bw'oba ogyogerako omuvubuka omunoonyaamu nnoonya ku ebyo bye wali badde weesibako ng'ogasseko amateeka g'ensi ebitundu 99 ku buli 100 ate abavubuka tuli wabweru waabyo ebizibu byonna okubeera don't you think tugwanidde okunenya abakulu abakadde ababaddewo ekibakwatirako ddala era nze bujjo kyetegeeza Honorable Nadduli nti revolution yammwe gye mwajja nayo mwagittira mu element egi mwalowooza nga era ne mwerowoozaako nga ba immortals ne mutakuza baana bw'otunuulira abaana b'abalwanyi bonna kizibu okubasinkagana mwayinamu omulamu lwaki kubanga empisa etuweddemu naye kino tekiri ku ludda lw'abalwanyi bokka n'obwakabaka bw'e Buganda bwatutta yes kino kikkirize nti ensobi eri bw'oba obala emyaka 35 teeka 27 ejja Ssaabasajja mu bwakabaka bw'e Buganda kubanga Museveni tajja kujjaddira empisa azisse mu kalicayo ate twalibadde tumuvuma omuga nti ajoyingidde siwawo naye olwaliro weebuuza empisa ziva mu maka bwe tutandikira ne tujjanga tutambula amaka go gabulamu eddiini bwe gabulamu kalica ne gabulamu amateeka g'ensi gw'osuubira bakyabajja bw'oba ontunuulidde mu ndabika eyange akaseera tekanatuuka abavubuka okugamba nti okutuuka kw'abavubuka oba akaseera katusoba tekannatuuka tubuuza bayibuli kyebuuza nti si kyoyayaayaana yadde oyadduka n'okukifuna wabula kya Mukama Katonda oyo asaasira tetumanyi oba alijja aliba muvubuka oba Museveni yajja muvubuka
bagenda okuyingira ensiko bonna bwolaba ligimu yaabwe yali abasingamu obukulu mwaba batandikirwako mu sabiti 14 nakwe 14 ezo yali ewa 39 yali honorable Nadduli onfuna bulungi kiba kitegeeza nti space baalimu ne jurisdiction y'emyaka gyegimu gye tulimu ze ndi wa 34 onfuna bulungi naye bba amagezi bagajjawo agayingira okulwanisa kiri ate ffe ne gatubula distance eyo ne reluctance negligence yereesa obuzibu lwalituuka wano naye tekyali badde nti omuvubuka tasobola oba asobola. Issue is otegeera kyenkana ki abavubuka abaliwo kubatunuulira ensonga eyo gy'oyogera kubategeera kyenkana ki. Do you think we have balina capacity eyo okugamba nti yes waliwo abasobola okutunuulira ne bava ku personalities ne boogera issues? Do you think abavubuka abaliwo bakirina ekyo? Okutunuulira mu kwetegereza kwange sijja kwejja te mbavubuka kuba tesoogera byabuwemu. Bw'oba ontunuulidde wano tuyinza kuŋŋa nti kajjira wano byogera sibitegeera naali badde neebala kusooka kwani bwe mbanga nange gye ndi sitegeeza nti ndiyo omu n'abalala bategeevu bakola ki but time factor d gye tuli tutegeera naye tuyise mu makuba amatuufu. Bayibuli kyekugamba nti si kyo oyo ayambala ebyambalo ng'abijja wali ku munagiro okubissa ku mubiri si yateekeddwa okwewaana wabula oyo abyambula ng'abiwanika ku mulagi waggulu wali yateekeddwa okwewaana kubanga yanyumya olutalo. Bw'otunuulira olwalira abavubuka ne generation ne mutuzze tutambulira gavumenti etutte ebitundu 79 ku buli 100 yatulinnyako ekigere. Onfuna bulungi ekyo kituufu naye ate mu kutulinnyako ekigere bwe bulaba ate bweyolekedde olw'obulagajjavu kubanga bw'otunira 10 points program ze bassaawo nga bakyali mu lutalo mwennyini ng'ensasagge zikyaliwo buli omu abuuza interest z'abo bayingidde olutalo za njawulo. Tugenda kukola tutyo okukakasa nti ffenna tuli mu kintu kyekimu. Ayayingira nga anoonya ssente mwali, eyayingira nga alwanyisa bwakabaka bwe kudda waali, eyajja ku lw'eggwanga ly'okubaamu emirembe waali, n'oyo eyajja olw'ekinyomo. Naye ffe tugenda kakasa tutya nti zaagala obwakabaka naawe azze anoonya obuyinza n'oli anoonya ssente interest ejja kufaanagana. Tuzikuumire mu sipeyi emu ne bateekawo akawaayiro nti bino byonna okuggwawo akawaayiro namasanvu kasome we shall redress all the errors committed by the past regimes. Gwe bw'otunuulira mu gavumenti ziri ezasooka enkadde buli era eyalimu eno yali erina okugirongoosa obwe yayingira mu buyinza kyetalongoosezza kigisibwako nti nsobi yaayo wano weesinositokera okukakasa nti mutabani wa Nadduli oba wattamala emirundi lwaki oli ali ku people power kyali badde kyeki kireese ekyo nakyo ne yeerongoosamu nga pate ya NRM. Etunuulire buzibu ki era kyali badde kirongoosebwa kitya? Pawulo bwe yagambira nti ng'okutambula bwe kwali saanidde gwe bwe weetunuulira ali eyo mu pate ya NRM naawe munnayuganda okutwalira awamu twebuuze NRM awo wooli wetuteekeddwa okuwa emyaka 34. Lumu tulakawo no oba nonenya taata wakuzaala musole tuse kuba y'omu ku abaleeta obukulembeze buno omusingi ogwaleeta ddala obukulembeze buno ebizibu byonna okubeerawo bino n'ogamba nti naye taata nange kitange nkunenyamu olw'ensonga eno n'eno eggwanga ligenda oba lyawaba oba linaatera okuwaba. Ne Kristo watu yalaajana bwe yasisinkagana abayigirizwa nga beebasibwe basinga va ku lusozi okusaba n'abaga nti abaaye temuyinza yadde okusitukayo ekiro ekimu ne mutendereza ku lwekyo nevuga nti mazima ddala mukama waffe emitima gyagala naye emibiri minafu. Siyinza keera nkya kunenya Nadduli nga mu bino ebiriwo ebuyinza tabulina wali mu kwogera naye nga authority eri walala. Kale mu ebyo byenenya munenya kyekyo kyendabako nti kigwa mu mikono gye ekigwa mu mikono gye yenze ankuzizza ansomesezza sirina kye mubanja waddereeki wabula bwe kiba kituuse ku ggwanga nga ffenna tulina kutambulira wamu mugamba. For example kyenyinza okukutegeeza namubuuza nti Honorable Haji naawe mubaali ekyobe walimu n'okkiriza okukakasa ku mbeera eriwo nga mutulaga dda democracy newankubadde atuukawa
n'otegeeza nti Museveni ajja lwa namunigina bw'abazze bw'atyo bw'agenda okujja nga abasula sekinnoomu kubanga munnanfuusi ebwo bwe butonde bwe ndaira muyinyira Katonda aliriddawa bweru kale ebikwatagana ku ebyo omusobola okunyumya nga mwewabulagana kubanga ensonga ebeereddibwa edda ggwanga naye wano nkugamba eki era ndeka eki kuye mu ebyo byasobola okussaamu engalo ebbanga lyonna abaddewo nga bwolaba mu French Revolution bwe baali bayogera ku Count Mirabeau mu mwaka 1799 yagamba nti I carry with me the last slugs of the French monarchy ngenda kufuna ebisimuza bya France lwaki kubanga yaliwo ng'ayimiridde okulwokutaasa abaludda lw'obwakabaka n'okutaasa obwakabaka okutegeera abantu kale mu ebyo bye mbadde ntunuulya ne mwenjigidde Nadduli abadde A to Z mu kuwabula central government wamu n'okuwabula obwakabaka ofuna bulungi ensi bw'eba emutegedde bw'eba ewakane ku lwayo naye mubaabo abasalibwa omusango taliimu. Very good. Okutama Emindi Junior totulakawo n'onenya okutaatawo ekigawo kino era musowe tusenti kuba yesu omuzadde olumutasoyo olumu amunenya kitono naye on the side of politics totulakawo n'ogamba naye taata oyinza okuba naawe olumu nkunenyamu for this you had to at least oba okuwabula abantu this and this wane eggwanga ligenze okutotulakawo n'omunenyamu. Ffenna tunyenyezebwa kyenkanyi ku bigenda mu maaso mu ggwanga lino kubanga mu miliyoni zaana taata wange abadde omu ku basajja abakoze ne mwami Museveni kulozire era be basajja abasinga okuwulizibwa mu Uganda muno naye ebigenze mu maaso oba ebiwabye oba ebiremeseza eggwanga lino genda mu maaso ffenna tunenyezebwa kyenkanyi bakitaffe bakoze kinene nnyo okusibira mwami Museveni mu buyinza nga badefendinga amateeka agalumwa abantu nga badda ne basuusuuta mwami Museveni ne bamuwaana ne basiiga ebizigo ne bakuba ekiraka olwa interest zaabwe ezimu ezitasobola kuzimba ggwanga na bannansi ffenna omuntu n'adefendinga oluguudo nga ne lwe lugenda okuyita bannyini bettaka we lugenda okuyitamu tebannabakompasetinga ne badefendinga nga diiruzi n'ebuzannyo bwa mwami Museveni oluusi obutali bulungi eri eggwanga lyaffe nti n'otunuulira bammemba ba paalamenti nabo baakunenyezebwa kubanga amateeka agatulugunya bannansi era be bamu abagayisa abo bennyini abantu ne babalonda ne babatwala mu paalamenti ne babagamba gundi mututeeseze kino bammemba ba paalamenti ne beekobana ne balya ssente ne bayisa emisolo ng'emisolo gye bayisa bagimanyi ddala te gigenda kulumya bannaku. So mukunenyezebwa kw'eggwanga lino okuba nti tuli mu ggwanga erifuuse ekivandula eritali ku nfuga y'amateeka eritali ku nfuga ya demokolasiya bakitaffe baakunenyezebwa ate baakunenyezebwa nnyo kubanga era bakomyawo mwami Museveni mu 2021 ow'emyaka 75 ffe mu psychology omuntu bw'aweza emyaka 75 baba balina na kumulabirira bulabirizi kubanga President ow'emyaka 75 ng'ayina miliyoni 4 ez'abantu gwe waka famire ye y'abaana abasatu ekulumya omutwe olwo president ateeseza eggwanga lyonna nga wa myaka 75 how can you explain that? So ffenna tuli baakunenyezebwa kubanga bakitaffe bafunye platform ekyusa eggwanga lino kye batakoze ne basigala nga badefendinga mwami Museveni n'okutuusa kati. So Uganda era ffenna tuli baakunenyezebwa kyenkanyi n'olaba abalamuzi nabo baakunenyezebwa waliwo olunaku luli ng'ensala eggaddwa olwayiribya tatange lwasibwa ayogerako buli mubbi abbye ekintu mu gavumenti abantu bawandiika gwe tambula mu kibuga omwo obuze nti ekyo ekizimbe kyani bamanyi bannyine by'abatuufu ababirambula ekiro ng'abantu bekweste mu bifaananyi by'abantu ne bakwata ssente z'omwi w'omusolo ne bazizimbamu ebizimbe nga ziyamba bo balubatu. Tuli mu ggwanga nga tuli bagagga tukoze buhairandi bw'abagagga oba obuzinga bw'abagagga naye nga twetooloddwa ensi y'abaavu
mu mawanga agaakulaakulana omuntu afuluma ennyumba ye nga mwavu n'asheyalinga ku bugagga bw'eggwanga eryo atya amasomero gaba gazimbibwa amalwaliro ng'amaddagala mwegali first aid nga mweziri kwegamba nga omuntu asheyalinga ku bugagga bw'obwavu obugagga bw'ensi ye naye ng'obwavu abuwulira bubwe naye ffe tufuluma ebweru nga tuli bagagga ne tujja mu nsi n'osheyalinga obwavu bw'ensi yo ng'oluguudo lw'oyitamu ebinnya byagala kuba motoka bijabye n'ogamba abantu babeerawo batya tuli mu nsi ng'abantu they live below a dollar ya 137 naye waliwo omuntu amala olunaku nga talidde kyamisana mu Uganda naye n'owulira memba wa palamenti ng'ayisa ssente ayagala bamuwe ssente z'oggula emmotoka obukadde 3 wali otuddeko wansi ne muzeeyi n'akunyonnyola obuzibu bwe bwavu okubeera ng'eggwanga lituuka ku ssabwe eriti omukulembeze kasita alemera mu buyinza kubanga abamanyi ebyobufuzi bagamba President Museveni waba afuze emyaka 35 ba president bameka emyaka 10 gwe comparing amawanga agatuliranye Kenya yazimba standard gauge railway Uhuru Kenyatta byakoze emyaka 10 President Museveni tabikoze emyaka 35 Uhuru Kenyatta owe Kenya agenda kuwummula naye byakoze alina mu kuzimba inland port e Naivasha standard gauge railway yali agigulawo yayita mwami Museveni agituule namu eyaffe tetandikangako kanzijeewo katononyi mukulu Sulaiman bw'oba ogoberedde ensonga where did we go wrong oba eggwanga abatukulembera abaluuka akati nsobi ki ze baakola okutuuka nga ebimu ndowooza ojja kukanya ne Lwaki Community Junior okutuuka nga abamu they can't even live on a dollar in a single day oba n'omwezi what went wrong kale na abatulaba bayinza okwebuuza nti era ensonga y'emu Kristo abayigiza bajja n'amutegeeza nti owaayi babaddeeyo nga batutegeeza nti ozibula abazibe b'amaaso otambuza abalema owonya abalwadde b'enkuku n'ebiringa ebyo naye tuzze wano otubuulire n'ababuuza nti mubadde muwulira naye mwe mugamba ki ompulira bulungi abajja mu 86 okujja nga bazze kulutunuulira nti mbeera ki eyaleeta akaluka 80 okubbibwa ne democracy eyalinnyibwamu bwe baali banoonya ab'okuyingira nabo mu lutalo balina effects ze baatunuulira Museveni yategeeza abayingira olutalo nti buli ajja ekibiina kisse ku bbali buli ajja eddiini agisse ku bbali eggwanga alisse ku bbali omukwano agusse ku bbali tutunulire ekintu eki ggwanga ompulira bulungi okulembeza ggwanga naye ebyo bye baatunuulira mu 10 points program ng'ezaasookebwako kasita baava ku line they were drilled all awo okubula bwe kutandikira kubanga bw'otunuulira ebirowoozo ebiri muli n'otunuulira n'ebikolwa by'olwaleero mu 10 points program tuyingidde tugenda mu 45 ku 6 naye nga weebuuza ziri 10 wakakolako kyenkana ki nga tekuli n'eki byonna biri substandard katukome mu kitundu ekyokubiri ekibuuzo kikulu mukulu Sulaiman Nadduli kyabuuza President Museveni ne cabinet yono bane banno ekibuuzo kikulu 10 points program bimeka bye mwaka kwasaganyako n'ogamba yes vision at least out of the 10 at least tunako omwendo oba 8 it's food for thought sibe birike komeo